Ate oluvannyuma lwa RDC w'Nansana Shafiq Ali Nsubuga okusomera Namwandu Nalong Christine Namakula wamu n'abaana n'abazzukulu b'omugenzi Joseph Sali Essanga Matugga mu ggombolola y'Egombe nga kino kyawandiikibwa Minisita Dr. Sam Mayanja nga kiragira okugabanya ekibanja olwaleero bamulekwa babukeereza Nkokola okuteeka ekiragiro kino mu nkola. Bamulekwa bano nga bakulembeddwamu Leye Abdul Latif bakedde okuleeta abasaveya ne bapima ekibanja kino kyonna nga bagamba nti balina okwawulako ekyabwe n'omukadde Namwandu bamulekereko oludda. Kyokka kabuze katabamu ku baana b'omugenzi Sali ebifuba by'obugume ne mutabani wa Namwandu ono Sam Kasuzi bw'abadde agezaako okubalemesa okusimba empanyi era nga no wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu. Oluvannyuma Kasozi bamusinziza amaanyi era ne bagenda mu maaso n'okusimba empanyi nga bino byonna obwedda bigenda mu maaso nga Namwandu Namakula yeetulidde wakaawo alaba ebigenda mu maaso. Kyokka oluyombo lweyongedde okusituka obuto wakati w'abazzukulu ne Kasozi mutabani wa Namwandu era nga gye biggweredde ng'abakulembeze mu kitundu kino babataasizza. Mwe waliwo ebintu by'okugamba nti nomukola olukujjukujju oli olundabye wano ngenza okunywa ku mazzi speed bagenze eri nga bapima kiki ennyo yenna tunulanga efudu gye batusindikira tukoyingewa komamayo tetulina wakukoyinga. Oluvannyuma grade ereeteddwa era n'esenda ekitundu bamulekwa n'abaana kye bagabanye ku ttaka lino. Kyokka ye Namwandu Namakula asigadde akukkulumira Minisita Mayanja ne RDC okubeera nga beekobanye n'abafamire bamutwaleko ettaka lye. Mpulira omulanga antaase RDC Mayanja Minisita be bagabye ettaka lyange be baliwo bali emmere yange bagisenze. Kalinze mulumirirwa Robert Musanje kwa Bukedde TV. Wow, tumulamu katono naye tukomawo n'amalala agataliiko mu ttuntu tovaawo.